Amiri bayawukana ne Chosen. Chosen yafuna musajja mulala? Yali amukuba ebifaananyi kati yamuliko. Bannaye. Era bino bina tubijjawo oli Kaakati. sina gye mbijja. Kaakati information yeeyo nedda. Information yeeyo efuluma. Mbuno Chosen n'omutabani n'omuvubuka akuba ebifaananyi bakola ki? Tugenda towulira ate Chosen ali mu kkaaba afulumiza bino kubikka kiri. Eyamukuba ebifaananyi yamukuba bulungi n'anyumirwa. Yamukuba bulungi sitamamu kola mukuba oti gaziya n'amukuba. N'akimukuba. Musajja akali Bruno Betty yava dda mu myaka gy'abakayimbiraga gyazanyira gye yafunira erinnya Betty. Oloza lwaki Mama Betty nagamba erinnya lya bakazi. Eryava eringa azannyanga mukazi nga byafaayo bya Betty. Kati najja eno mu mawulire mu bukedde era nasigala nga likola ki? Kiregeza musajja wadda. Musajja mukulu. Ali myaka nga 47 ku 5. Omulabi waffe omulungi tukwebaza okubanga otwekuumiddeko ne leero. Weebale kubeera ng'ofissaawo akadde n'otwekuumirako nojja n'okebera mboozi si gye tuba tukuleetedde ku Blaze Media. Mukubuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sizze nzekka ndi n'omukulu Kabwejjungira. Nnyini bigambo ono nno tasaala kigambo naye gamba nnyini buye. Ayogerera ddala bwino yennyini. Tosala era kivula ngambye nikoze disclaimer nti ono tasala kigambo ng'abantu abalala. Era kyovola bateri yali akunoonyezaako Bukenya. Ebbanga lyonna ne tukoze analysis zo. Tukozeeko interview mpitirivu ndowooza ku YouTube oli omu kubasinga interviews. Teri yali akunoonyezaako nti lwaki wamusazeeko kigambo nga woolabye ddiini bwe bali mu munoonya ssaawa zino. Bukenya osiibye otya ssebo mbadde nsaba obuuze ne kuba tulaba. Tubalamusiza mwena mwena abali ku Blaze Media. Tubaagala nnyo mwebale kulaba. Mwebale kugoberera bintu byaffe. N'olwaleero nzize ne bwina ate. Omuka. Obwina tolina bwogenda mumusanga walala. Ssebo. Era nzirukidde mu nkuba ne ŋŋamba. Bukenya enkuba leka ensange waakiri awo naye ng'ompadde bwino nze maansooka mufuna. Bulunobanga tukyusiza ekifo mumanya tuvudde mu nkuba. Tuba tuvudde mu nkuba. Bukenya Bruno Betty olwatuuse saagadde kugira kyonna osabuukululire omulabi ffenna tubinyumirwe nze n'abalabi. Omukazi yanobye. Ate kyekimunobya. Officially omukazi yali yanobadda. Omukazi yali yanobadda. Byanobye officially bibaako ebbaluwa. Officially. Kugamba publicly. Yali yanobadda. Yali yanobadda. Naye nga tekinafuuka public. Era oli okukola surprise. Ng'agikola akomyewo omukwano. Era omukazi n'abeera nga yeetegereza nnyo alaba ani amukoledde surprise. Omupya oba X oba ono Katumwa. Ani gwe tulinawo nga X? Waliwo X gye yava. Katumwa ye Bruno. Katumwa ng'amuloze. Amwagala ennyo n'akyankalana ne X. Oyogedde ensonga eyo. Olugambo oluyitingana nti Bruno Betty yaloga omukazi kituufu. Yaloga atya? Mbona obadde buyimiriddewo ku ddogo. Nze nali mayi bakazi be baloga. Eddogo limala ne lifuluka. Ddogo twogerera lyafuluse. N'akola ka surprise awo ng'oli amanyi nti obono gwasiga okwagala yakoze surprise. Bulijjo gwayina. Alaba binnamawulire ebingi. N'agamba kubanga kana akoko New Vision. Agenda okulaba akasajja ke kavudde. Mu kifo ky'ossanyuka yeeyongera kunyiiga. Namulaba ng'anyiiga. Era ensonga lwaki teyawana haaga, teyakuba na kaluulu, wadde okusanyukira byonna ebintu ebirungi abakazi bonna bye basanyukira bye beegomba. Teri mukazi atayagala mbeera yaliwo. Ng'atambula asooba alinga ng'atabiraba. Teriyo mukazi atayagala mbeera yaliwo niwaba mugagga anyumirwa. Kubanga ekyo kiraga nti omuntu akwagala. Yes. Bye bimu ku biraga nti ddala omusajja ono anjagala. Ekifaananyi ne bakisiiga kati ekifaananyi musajja wattu agenda kiteekawa. Kye baasiiga. Era mbaze ekyensookerawo okwokya. N'ebifaananyi okimanyi okubisiiga bya bbeeyi mukko. Kya bbeeyi. Ate ng'omusajja akola mu mwezi asonda mitwalo 5 gye ku Bwakatuma n'azina ne yeemalayo bamufuuwe. Kati amenyeko enkizi. Mbaye kyensookerako okwokya. Ekifaananyi. Ate nkyokera mu public. Nenkwata sente z'ebicupuli n'enzimu agende ku dduuka n'agula ebintu ne bamukubirayo emigo. Ng'asobola. Ali kati oyo gwe twawulidde akaaba. Agende ekyokukola tewali. Omukazi abadde akulaga nti takwagala gwe obadde okimanyi nti nno bwe bufumbo obukyasoose okubeerawo mu bbanga ettono.
mu bbanga eddene naye ng'okwegadanga kwa lunguuba. Olwonguuba otegeeza. Nayogera abantu wali nagamba abantu wali emabega awo ngambye ng'abantu. Bruno Betty bamukolera pulogulamu ensonga lwaki teyazadde na mwana mu mukazi oyo. Pulogulamu z'okwegadanga nti lwakusatu lwokka lumu. Oli nankubira essimu naŋŋamba nti wegambye lwakusatu lwokka bukya batandika kubeerawo baakeegadanga emirundi ebiri. Bwe bufumbo obukyasoose okubeerawo ne bamala omwaka mulamba nga baakeegatta emirundi ebiri. Ku lunaku lw'embaga kubanga abafumbo bamanyi nnyo yamukwana n'amuwa buli kimu n'amugamba nze omuwala neefuula omuntu mulamu n'amugamba nti nze tosobola kunneebakako nga tebakumanyi waffe. Abakazi nno bakikozesa nnyo ekyo ng'ekyomugano. Omukazi kitegeeza aba takwagala aba akwegobako kati gwe obusiru n'otunda embizi zeewammwe n'otunda ente zeewammwe n'osala ne ku kibanja n'ogenda mu salalerooni omudisapproving kwegamba osanyusa omuwala. Omuwala okugamba omuwala buli wakuterawo condition y'okwegadanga aba takwagala. Kituufu. Ni kati yakimugamba n'omusajja naye n'atandika n'agenda mu salalerooni n'akubaza meeting za mikwano gyo n'alumba ne gurupu z'amawulire zitudde awo n'amanya nti nno kati engeri gye ndi katumwa njafuna babwereere ab'ebidongo ba DJ babwereere omwogezi njafuna babwereere bajje bagasake ku bwereere kagende kataliko nfuufu era ku YouTube kwegali n'alangirira nti omukolo gwe nakuza mwezi bweziti abantu ne beeyiwayo bannamawulire akolerera kumuwaako. Era olwava ku mukola ati n'alya. Olwamala okulya teyaddamu kulya. Byenjogera ye bwino. Ye depression eyo. Olwazzeemu okulya ogwokubiri mu mmotoka. Allahu akbar. N'amugamba emmotoka eyo wagimpa naye atera n'obusiru bwebo. Oli munfuna ali katumwa ng'ogaba mu mmotoka olwokuba omukazi omwagala. Nga n'abasajja basula motors babikke motors tebazigaba. Mmotoka eyo mala gizza mu mannya gange era n'akikola. Byonna nabikola alowooza ateka condition alowooza omusajja anaabuuka. Kumbe omusajja amutera waka akazito. Kumbe omusajja mwetegefu okukola kyonna. Okimanyi Bukenya bw'oyogera bw'otyo nina ka video kenna olaba tulabe video bungi buvaayo kamuukamu. Nina ka video ke nalabye ng'omuvubuka afukamidde bino bye bambaza empeta abakyala ku kwanjula. Ng'atunudde eri bw'ati. Abatayagala. Ng'atunudde eri si byaliko. Luvannyuma nnyo. Najjukira nti waali omusajja afukamidde n'asekamu katono n'amuwa olugalo. Wali okirabye n'abakola proposal abo. N'abakola proposal abo ne babakuba ebimuli. Proposal yonna newadde egenda kuba nga surprise mala kuteesa na mwagalwawo. Otherwise oyinza omumenyoka omutima. Omugambe ekituufu kiri nti ngenda kuproposinga. No problem. Kati awo gwamanyi w'okitaddewo. Omukazi kasita akkiriza kitegeeza waakulaba tajja kudisappointinga. Ne wane ekyomukubako obukubi nti wategedde ajja mu Uganda. Omukazi alina abasajja be bana akyalowooza mwani gwagenda okufumbirwa. Nennyina kye nali ntegereka. Ate kasingayo obwavu ke kaleeta proposal ajja bikusuulirawo. Kakatumwa. Gwe nyina ekibuuzo kye nali ntegese okukubuuza. Kuba obeera nnyo ku online. Walaba omwana engeri gy'afaananamu ku mutimbagano Instagram ne TikTok bu video bwateekayo. Naye nga gw'olaba ali level zero no Bruno. Anti Bruno byonna abikola n'agula n'amannyo. Wamma amannyo gali? Gali tifires. Yalina amabuno oba bwali bwa bitundu bwa gaps eya. Mwalimu gap. Missing. Obunyo bwo bwali bwe butibutiti. Akalata gw'ovumye. Sorry Bruno. No bwali gaps. Like babita okumanya akoze buli ekyetaagisa okwagala omukazi. Anyirire sente nga wazireeta yazireetera mukazi ye mukazi yasalawo ekyo zikozesa tukole kino. Omukazi avuma ba iniro yabazzeemu message n'abagamba nze omusajja yali yandoga. Wabulage bu screenshot. Okugambye Bruno yaloga omusajja. Bruno ava waba muzaala kuba muwala ye tumanyi we Masaka. Kati njaga manye Java district ye tumanye nti n'abasajja beeyo baloga. Ate n'obusiru buva ku buloga n'obusiru busiru. Yagala wasa mukwano gwo. Yes. Ani yakimba message? Yagala mu. Yes. Kati gali amabina Bruno. Bane ekiwala kigalina amabina. Omuwala ye ali 100%. Bakazi banne bo bayinza obutakikkiriza. Ne omuwala w'amaanyi. Naye nga ffe abasajja ffe tumanyi nti ono kati w'amaanyi. Nnyo. Kati Bruno gwe kyolina okumanya nti amukala abadde asola wa Bruno ate abamuli abalala.
yes ngate ye jasula taliya bwogamba nti amaze omwaka ebbanga lyonna lyebewasizza nga tamuwanga nga ne before teyamukombya kitegeeza omuwala ayina bakeeri emirundi eki kibi nnyo kino kyenjogera bwino buli lunaku nneeyongera okufuna bwino bakeeri emirundi eki who does that emirundi tamwagalanga nako era yakyogedde n'agamba nakaddamu akategeera nze nali sikirabanga nalaba nga alina ddiikula n'agamba kikyendi nakyo kino eddogo lyamuvuddeko ku maaso n'agamba omuwala abadde tuqualified for Bruno nange kanjogereko naate nawadde ali tu omuwala waba yakkiriza n'amalira obudde n'amalira oli obudde ne bagenda ne mbazadde ne bakyala kkiriza ebivudde mu kulonda kyolaba mbeera mu Bruno oyo omukazi muloga addemu aloge amuloga kumusuula ddalu simuloga kunjagala kumusuula ddalu waba yamuloga omwagala ate ekyo kiraka kye kyangu abakazi bangi oba abasajja bangi ddala abakazi abagudde mu mbeera eyo bwetyo ey'okuwuddisa abasajja nti babaagala omuli abasajja abasasulira abawala school fees namusasulira ku university tuition asasula renti ne baganda be natuuka n'obbasasulira kumbe ku university ono gyamusasulira ate gyalina omulenzi kati wamala okumalako alaba ng'oli estandard ye gwalaba oli mukadde ekiddirira kukuloga kusuula ddalo okukutta oba acid bebiba biddako laava eno erumanya abasajja kituufu abakazi mulina okukimanya nti omusajja enennawo aba akwagala n'omukola ebintu ebityo asobola okukola ekintu buno bete saa zino twogera ebintu nga birimu olusaazi nga tuseka naye embeera gyalimu si nnungi kituufu gwe mugezesa omukubira essimu omugambe njagala interview owulire byanakuddamu tasobola ali depressed nnyo kubanga ataddemu nnyo akatambi akafulumye ng'akaaba yes sente ze obudde okuswala mu bantu kubanga sigamba nti no biri mu family wabula biri public Uganda yonna ebimanyi ate omuwala yakiragirawo era public kuvira ddala ku mukolo paka leero ne mu surprise kati surprise yezibudde abantu amaaso kuba abantu bo balowooza nene uli era Bukenya twabyogerako ne tugamba omukazi atalina ssanyu ndowooza nga yalinze kaseera beti wawulira nti yeetuze asobola basajja beesuula ku bizimbe wano bulijjo asobola ekigambo laavu nze nkimanyi laavu teryakukwata muggo okukuba nyakkubiyemu asinga ne kiggwa kati kuffe abaaguma emitima kiryokke kubanga li Bruno Beti ateeka okuba nga abadde yekuba kasabbuuni bambi nga tayagala kunyinza muwala ate naawe katalya musajja wattu bambi ekitegedde bulungi naye nze kati gwewogenda ngula omulala nga tonnagula Bukenya waliwo emboozi gye wanyumiza mukebere ku ccano kuno Bukenya yaŋŋamba yawasaako akasabbuuni ng'ali Dubai awo okumala emyaka 2 naye nga buli walaba Shiba mu luyimba ng'ajja afuna akasabbuuni nalya bangi bonna bonna batoopu asinga okunyirira mu mawulire bonna nabalya ng'obalira mu kasabbuuni ekitegeeza tokyalina kyeweegomba ku Bashiba baani kati oyo Bruno Beti nze njagala nkubuulire obulumi bwalimu omugongo agisi yazina omugongo amazzi gajjudde kuli mukasabbuuni tofulumyako ali mukasabbuuni kati wakyalina okuba nga kyekiyinza omutaasa kyekibadde kimutaasa kubanga badde asituka ekiro kyonna niwe omukazi gawaali nga kiri awo kikazi nno kiraka kikambwe ate nga kyamaanyi anti yeeguya laavu yonna mweguya kyenkayibwa kituufu naye ye ya one sided nenayita musajja musiru tapulaninga ekintu ng'ekyo kiwe caliform kiye yes kikube caliform kirye kozi caliform zibeerayo na antidote muberamu naasookawo atali w'amaanyi gwe ne weegira antidote n'okiwa ate ogwo obonyonyolawo mbadde simumanyi mba mbuuza gwe wagenda e Dubai n'obeerayo ebbanga lyonna ebyo ekintu kiri nti abadde talya yakalya emirundi 2 bukyawasa omukazi basinga omukazi Bukenya nkukola byonna naye omukazi akoze bubi nnyo teyandimalidde musajja biseera ate n'ebyama bikyajja kubanga omukazi kasayavuddeyo natandika okwogera kati ate oli yetayogera ali mu kukaaba kati ate nekalivayo n'ababulira naye ebintu bye naye yalaalise omukazi yagambye tojjukira wali we yalaalise n'agamba nninda Bruno ageza ayogera ekintu ekyo ndyoke mbulire ensi buli kimu abadde talya
Kalera Bruno kyalina tugamba naye nti omukazi byasirikidde. Kyalina okumanya olina okunoonya omuntu akwagala. N'omukazi ate tamulawo n'ogamba ono. Akulumirirwa. Nnumwa atya nga njagala kumpa n'onnyima. Omusajja akali Bruno Betty yava dda mu myaka gy'abakayimbiraga gyazanyira gyeyafunira erinnya Betty. Olowooza lwaki ye Betty nagamba erinnya lya bakazi. Eryava eri ng'azannyanga mukazi nga byafaayo bya Betty. Kati najja eno mu mawulire mu bukedde era nasigala nga likola ki? Kitegeeza musajja wadda. Musajja mukulu. Ali myaka nga 47 ku 5. Kaakati wabanga ali myaka 45 ku 5 talina mwana. Awo wenyini ne gwawasizza takkiriza mwegattako. Obokkatiriza. Agenda muwa mukola artificial insemination. Bruno K. Sole Bruno Betty ateberezebwa okuba nga aweza 5 kati. 45 ku 5 wali bracket mwali. Yazanya ddala ne bakayimbira abedda. Abakadde. Omuntu yakulira mu kyalo wojjo otandika okuzanyira mu basajja bo bayingira. Awo kitegeeza ofunye ekirowoozo ekyo. Oba nno oba okuze. Oba oyiribye. Akati kitegeeza ono yalina muwala we. Si muwala we. Kiba mulevezi kizaala. Ate omwana ono muwala ali myaka. Ate bakazi era betwagala. Naye abamulevezi zibeera taata we. Nzozize kuononga ebbere yakusana n'okiteekamu ebintu. Nkujja kuwameka. Olubuto nga lwateekamu mugabali muli mu lubuto oyo mba mwagaza ki? Baŋŋambye gavumenti yazizza emyaka 16 kituufu? Simanyi. Lwaki muwuliriza ebibuuzo byeyo? Yafuuse 16 nti kati omwana akkirizibwa okufumbirwa ku 16. Lwaki ffe baba tebatubuulira? Babyogedde ate gwalina obbiŋŋamba. Nakiwulidde era lwakuba nti nno sakkubidde kikubuuza. Gavumenti yasaze n'egijja 18. Ge mawulire agaliwo era kati we 16 ngenda ne musaba Haji. Namumpa ne muwo ate kati betwagala. Bwejo betutya. Kati ekitegeezo babiri ogenda muvaako kkiriremuko. Nkyali awo. Kwa 2018. Paka kwa 25 osivaawo. 25 baba bakuze. Kati wa Bruno Betty ade kwa 25. Abo nnyini benjagala awo. Kakati ensonga eyo giwumbe tuyingize ensonga endala. Amuloge. Obuulirira Betty aloge. Bruno Betty yekwate afune omukazi. Tajja kufuna ekintu ekyo kijja muva mu birowoozo bw'aba takoze replacement. Osegede bulungi. Najja wa mwagala. Bangi nnyo abamwagala. Olwebyo byakoledde ono bangi ababyagala. Bangi nnyo abamwagala Bruno Betty. Niye yalaba nga bibwa nga yala ayagala ono. N'ava ku level ze n'agenda mu level ezaawa. Oyo mukazi omwagala olina okuba nga olina emmotoka mbi nga naye omugimugulidde nga ate temupangisa. Nga si kuyo yampuuta n'ogimuleetera nkya kyayoyo kimuweerawo. Mukazi ali qualified. Qualified. Msaze wa amaanyi nnyo nnyo. Bruno twawulidde akaaba nga tonnasimbula. Tugambe nti amaziga gano gazzerwa depression oba lwa bulumi bwa ssente. Nabyo biba bibiri. Byonna bigatta. Obulumi bwa ssente buli kyangamba condition gyanterawo njikola. Okuwaako omala kunyanjula nenkwanjula n'omuwako gumwata n'ogaba n'omubonyabonya. Kati wabanga yamuwako kiro kyonna awo kale. Noba yamuwako kalutu kamu. Nasigala mulooke eyo. Kuba kwetta. Ajja kwetta. Bruno Betty nasooka kwetta. Yakaabye. Nga kiwoza kimu ddala okwetta. Wakiwulidde nga kyogera Bruno Betty essaawa no yeetaaga kansala. N'amutuuza nga olaba bano abagenda ne babakebera ne bagamba olina siriimu. Ne bamuwa kansala. Ono amukansolinga ono avaawo alina engeri gy'akyusiza mu mindset ye. Kuki kyabadde asuubira okwekola? Kubanga n'amugamba nange ndi mulwadde. Yadde si mulwadde. Amulimba. Oba ne wabaawo amulimba. Oyinza okutegeera nti nno ndi mulwadde. Kati eyo kansoling eyo erina engeri gyekuyambamu n'ekuzza obwongo. Kati Bruno Betty yeetaaga omuntu amutuuze. Amubuulire nga naye we bakamukyawa emirundi. Amugambye abantu be bakyayi bangi. Si gwe asoose. Toli wekka. Ate buli oli wakukyawa teweekola kintu. Kubanga obulamu bukyagenda mu maaso. Obulamu bwe bugaga. Oyo omuwala si mwana wa nnyoko nti mwazaalibwa mwenna. Omusanga busanzi. Kitegeeza ojja ssanga oto omulala. Asinga ne ku oyo. Yes, kumubuulirira mindset ye gisetinga bulungi. Ajja kudda engo. Kyekyo ŋŋamba kye nalyogedde ekyo. Kati Bruno ndowooza ensonga ya Bruno Betty ewedde era Bukenya amaliriza nga amukuutira
teyetta teyeetuga twawulidde embuna anoonya kizimbe kisinga buwanvu okuliraana Bukeddaawo tekijja kuzza mukazi naye tekigenda kuzza mukazi era omukazi agenda sigala nga bamulya kituufu ngera babadde bamulya mu bufumbo kituufu naye osula otya mu nnyumba mu buliri n'omukazi n'akumma okuggyako nga takwagalira ddala nga atannomererwa nina gwe nasula naye nanyima nenyumizaako bannange ne baŋŋamba okikuba oluyiko nze kale nengula ejjambiya yange nenesetinga bulungi ekiro nenziramu nenkozesa olulumba olulala kotyo muzendekani namulyaka tekimanya badde olunkubye mbasemberamu awo singa gamyuse ebintu bya bukodyo nyumizako kuko munaku w'amagezi oloke banyumiriza ade kanzise era oluyimba mukuba luyina agaana nejjambiya nali ngikwatira wano nemugamba engoyo wali kutumangira bumanyezi ozze wange osuza ennaku bbiri osagala kuwa kati onfumbiddwa nkuwasizza nyanjudde ebintu mbireese mbate siri mu muudu gendo bigambe nnyoko awatali mu muudu wali olina sigala wa kitaawo nobeera ne baganda kituufu wano wanoonyaawo ki buluno waloke bannyumirizaako bulumu yajjako ku TV awo n'ebigaalo bindi nga aze ku show naye nga tali mu muudu ze naye agenda ovuvaako baali agenze kulya mmere nga amaaso gamyuse gamutwakadde awo wenzijukidde kyogambye mbu baamumma ayinza oba kuolo yasula yeegayirira n'ateeba kamuyadde tebamummye mulundi gumu gwokka bamugambye nedda nokkombya ne kiruma Bukenya kiruma kati ako bwengatagatta by'oŋŋambye nti omusajja badda tosolasola na mukazi waliwo essaawa wootuuka n'oba nga weetaaga ate kuba azze afukamira ate aba batugamba mwekyo ekintu kisobola okufukamiza ne pulezidenti nga yayimiridde nga yeetaaga otwo tetusobola kujja era ogenda okumutunulira bati nga yeebase nga yakumi okwata katambala ka kalifoomu okasembeza no ku nnyindo ng'olya kintu kyo ng'okirya kalifoomu okivako kiba tekimanyi nti wakiridde nga kifuna n'olubuto ate kigenda okufuna olubuto oba wakinyumirizayo dde akaboozi nti waffe tetujjayo ombuto tetujjamu wakafiisa abantu babiri nga bajjamu embuto kati omala okiteka kalifoomu n'okirya nekifuna olubuto okifunira ekirowoozo ky'oddujjamu nga kirowoozo eri emboozi gye wakinyumiza awo nga kitya awo kimanyi oba okigyemu omwana oba okigyemu omwana ekisiru Bukenya ensonga ey'okubiri ensonga eri mu nkambi ya Katolo Bwame waka Neri Lupazo omuyimbi waffe ndowooza aliko ow'enkudi tuwulidde mbu bamutwala mu kkooti oba sinakindi bamututedda kubanga we bayisiriza engassi gye bakwetaagako babeera tebayisizza dda bakangamu bukanzi tebalina kiddako ekintu kye baliko tebakitegeera ekya copyright copyright tebakitegeera ate ne lawyer teyabawabudde yero yayakola ssente yakkiriza tukanyengeza omusango musasuli bali kyali ku intention to sue intention to sue bali mukola just mawulire tebayinza byongerayo olwo yategeera tayinza byongerayo kubanga etteeka mwe bayinza omuvunaanira mu Uganda teririimu bakenzo balwanye babebekulu balwanye terinna bakuteekebwawo yagaana tebagenda muvunaana teeka ki kati kyembuuza Bukenya oluyimba nze mukuwulira okwange owulira track eri mu luyimba olwo owuliramu lwalako eddube wadde ng'ebigambo byefaananyirizaamu katono bebe byo oluyimba ddolwo eddulo naye nabo tebakyalinako buyinza kubanga baalutunda obalira tokimanyi nti oluyimba baalutunda baaluguza ndikoze balina gwe baaluguza mwerabidde naye nti oluyimba baalutunda ekyokubiri we babadde baweereza intention tusu babadde baana bakatolo bwamu oba n'abannabiryo kozi oluyimba lwa babiri nabiryo ne Katolo Bwame lwaki bazze bokka babbi tebalinawo musango ate awo nzijukidde nti oluyimba lulimu nabiryo era ebigambo ebimu byabadde ayimba nga bya nabiryo ate ebigambo bya laavu toyinza kugamba nti nno birina kubawo ebiti ebigambo by'Oluganda bifaanagana gwe byokwanisa nange byenkwanisa awo sirabawo makulu bambi nkwagala naye nga n'oli yakyogedde waliwo n'ali mu kyogera liri pazo essaawa zino gweomugambe mu njagala milioni 3 azijjewa poza anatunda nsigo nga ne concert gyagenda okukola kyayinza otunda essaawa zino nsigo
bange sigwa zifuna milioni 4 abasigazaako milioni gakina musajja yakolebwa operation wano kwalisa operation yali yalubu basobola okukumuddamu nti bajjamu ensigo ensigo solobe ennamu bagamba bamwagala mu sente milioni 3 agenda zijjawa ate baddemu bakose nga n'emmoloka gyalina milioni 3.5 eri ku looni musajja yeeyiiya bweyiiya nga ne tata wabwe wabadde nga yeeyiiya tata wabwe yagendako mu palamenti n'azifuna ali yazifuna naye abadde mu mbeera yakweya yakuba luseke ye video ki gye nalabye kukufiirwa bakuŋŋanya obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente awo ogusi musango nabuulidde awo ne baŋŋamba bafuna ssente ne tata waabwe bamuyamba ludda bwe naye nnyini abaddde ayambibwa buyambibwa ye tata waabwe naye bamuyamba ne bamusondoleza omutima tetwagala nnyo kuddayo naye ezo ensonga baziveemu mu Uganda wali owuliddeyo omuntu awabira omuntu kulula copyright ne bamubirako ne gwe bajajinga biba byakugezamu bugeza babikola wano gundi jostede kulimba lwa Viola era byakoma ku polisi kibuye ne bamutta nekati akyaluyimba etteeka teririiyo nekati akyaluyimba etteeka wayinza okukubira wali wamu copyright asobola okukubira kukuba strike ku YouTube kyekyokka teriyo etteeka mu mateeka mbugenda ku polisi mu kootu teririiyo kibayinza omukosaamu nti bayinza omujjako monetization nga ku YouTube no kati ate YouTube siye mala byonna muntu ayimba kati yo nga yo bwe bamuwaabira balujjayo bagijjayo yes naye wali walala we bayinza musingira ku concert njaluyimba ku mukolo njaluyimba buli wamu tebanye bayinza musingira ate yayimba oluli na video Irina ne lwanyumye lwalina okunyuma pazawo namutidde muyimbi yayimba oluyimba ne lunyumira nnyo ate n'alutujjukiza andi kati n'abaana emirembe egy'ennaku zino babadde tebalumanyi tubadde nabasinga nze mbadde sikyalujjukira n'olujjuka naye bangi babadde tebalumanyi era welukubire ne balowooza nti alese katyuni akapya ne batandika te okuwulire nga muti lwali lwakatolu bwama kwe kunoonya oligino kugamba paza abayambe n'obayamba oluyimba neruddemu okumanyikibwa mu bantu ddala omugijjo omuto luli kitegeeza babadde respect bannannyini lw'abatuufu ddala omugijjo omuto composers nga nyina promota gwe nayogeddeko naye naŋŋamba mbu izo stanti za Abitex gwe element kijolabawa era nange nakirowoozezzaako nti stanti za Abitex eza concert yenko nabirowoozezzaako naye kyonna kikiri tugende nga 18 tuwagire Lil Pazzo aludde mu nnaku ebbanga libadde eggwanvu ng'ali mu nnaku kituufu naye ennaku zino olaba amunyungusa akanyiriro k'amaanyi akanyiriro kasusa akaviri kati ateekamuko ne ku buddagala buli obwamu naye luli enviiri nga njeru nga zimalako n'omwaka nga tazitadde mu kazigo kati osobola n'omukuba esimu n'atakwata Bukenya yeyagaleko obijjawa teri kirumanga kubanga oli muyimbi nenga tolina kusiku teri kirumanga ekyo olaba nono opafambo naye yekutte ku busuku ku sitandi z'abantu simaba biza mukamusajja yekutte mu bino kasawulire nti no nambwayo bwe baliko nga tinnamulyakoko naye naavaayo emisinde ajje mawulire abeereko kyayogera ninga tubadde tetumumanyize bale simumanyi namutegeredde ku ezo nsonga negwe tubadde be bayimbi abaakona ba upcoming abaakona nga bo tebavaayo bali nga always upcoming tukange naakula emyaka gyeyongerako naye nga mu music ya upcoming akazi kamukuba emisumaali biti anti stagnant upcoming artist stagnant kitegeeza amazzi agali awo agatatambule kiri awo gatambula tegatambula namba yo yagambye kamukuba wali mu group zaffe zamawuli kagambye that is a stagnant upcoming artist kali akawala kakuba yabirabyeko nambwa etawome ebitoke bye bigwa namuwulidde ku ggwe mbwawooma alla mbwamiima bwati ninga takyamiima ate mu kuzaala bamusala busazi nambwati eri asigale nga walamu oli omwana yeefaako bayinza noba nga bamusala agenderedde ye n'abagamba siza si section basala wano ku lubuto ng'omanye ekiri awo andi Green Daddy naye kati watu ne baawukana ne Green Daddy yani nambwa ayitakumma kirowoozo kati ggwe lwakuba nti ebyo ndowooza nja kukubbirako nja kukubuulira Green Daddy takumma kirowoozo we yagamba munno awooma Green Daddy naye naakwana mbadde manyi Green Daddy yali kyali wa performer bali bayimba bonna olwaki bayawo naye yakwana naye yali yasikwana naye yaya Green Daddy olwaki bayawukana ekitegeeza mu list nambwa ye yabaawula
Green Daddy alemedde okutubuulira ekituufu. Yalya. Nambo yabawo kasoli yanyumya nti akakazi kawooma. Yamunyumiza. Wasigala mu. Ate Green Daddy bonna ba star boy ba designer balungi mu kwambala. Naye ate oli omwana bwe tutunuulira okubanga yamaliriza alina Suna Ben ow'e Masaka. Bano abaana balimu oluna kibuga lungi ba opafambo balaba ennyambala yaabwe. Ate nga Suna Ben alimu olw'e Masaka. Ayinza obanga ye gwe yayagala. Masaka y'omusuwa. Y'omusuwa. Anko muyini okajjukirako ku radio kojja muyini. Ate bagikolanga babiri programu eyo. Ewa musuwa. Waliwo emboozi. Nawulire ne story ne n'ogundi. Waliwo emboozi. Wakiwuliddeko? Ate sikiwulira. Sonda nno tawulira naye. Wali nawulidde byono nali wa Bujingo bamuyitani. Aba Bujingo? Ono omuwala awusigala wa Bujingo. Aliwo. Omanyi ebitamiiza naye. Grace Khan? Naye byafulumenti obundi Suna Ben alina n'obuvidiyo mu buli mu ssimu. Grace Khan? Ng'amuweereza nudes. Okay, Bukenya okusinziirwa ku kyempulidde agakagwawo era ng'agenda tunnyonnyola. Grace Khan tukitegeddeko mbu Grace Khan y'omu ku bajja bannambwayo era Grace Khan yandibadde omu ku bakayanira ennyumba era Nalongo yabyogedde. Nalongo yabifulumiza mu bufunze Suna Ben simwange. N'ennyumba erabika erugenda. Naye Suna Ben nawulire mbu yakabulookinga bakadama baweerera ddala bangi. Bangi abadde n'abakazi nga abiri mbere. So tuli wano kusula moto yazigwe tojja kumaliriza. Tukyayina emboozi waliwo ensonga gye tuddako. Tabeera n'okulidde ng'eshati nga gwe. Waliwo ensonga ndala maliriza. Ensonga ya Zali before madde njagala ottaanyeemuko ensonga ya Grace Khan naye sooka oyiseewo akalango kasula motors otubuulire ebya Grace Khan otubuulire n'ebya Zali. Ebya Grace Khan siina kye mmanyi. Tolina ky'omanyi n'ebya Zali. Nalongo yabyogedde nti naye mukazi kwali ku bakazi ba y'omu ku be yalya ne basindikira ne nudes teri ekirala ku simu ya Suna. Teriyo ggulire ddala. Tugenda maliriza ne Zali kale sooka oyiseewo akalango kasula. Tuli kusula motors Makindye wano opposite Africa Oil tutunda moto. Kukikkirira kyebusaabala. Junction ya Salama Road. Namba yange eri simu eri 0779 21 Mpozi ne Skypins Tours and Travel abakabaka mu kutunda tickets. Gwa yeetaga ticket oyagala genda mitala w'amayanja kulambula nnaku 2 okomewo. Ticketing, air ticketing, instant air ticketing bagikola ne visa processing babikola. Oyagala passport, oyagala genda bweru kukola kukuba kyeyo Canada, US, UK, ensi z'abazungu okusingira ddala nammwe abeetaaga okugenda okukola babatwala mu nsi ezo European countries nga mu Schengen ne Europe ne US ng'ogenda n'okola naye ng'ogendedde na ku kibanja mpola oba ku looni batwala abantu ensi ze batatwalamu ze zino ez'Abuwalabu bakadaama tebabatwala naye ng'ebisigadde babikola bali awo ku Aruna Mall level 3 era nga be bantu ndooza ssaawa zino abakutte akati mu nsonga ezo abakyasinze okubeera bize mu air ticketing and visa processing. Skypins Tours and Travel bakola n'ebyokulambuza basobola okutwala e Dubai nga gwogenze lambula oyagala genda visitinga Qatar ne bakiyingiramu ne bakutwala e Qatar n'olambula ne mukomawo. Mpozi ne Sembatya Properties bakabaka mu kutunda amataka. Sembatya Properties offices zaabwe ziri awo kawuku ku luguudo oludda Entebbe. Sembatya Properties bakuyambako mu processing ekyapa kyo gwayina ettaka naye ng'oyagala likuba mu kyapa. Mpozi mwawulidde ensonga za Suna Ben ayagala okwewala ensonga ng'ezo kuba ekyapa kitereke oba kiteeke mu bbanka okitereke eyo oba okikwase balooya. Sembatya Properties bakuyambako n'okukunoonyeza property yonna gye weetaaga ng'amasomero weetaaga somero weetaaga ddwaliro weetaaga ttaka lya kuzimbako apartment ebyo byonna ate naawe alina property nga weetaaga gimanaginga basobola gikusololeza ssente nga abapangisa bakusumbuwa. Bukenya ensonga za Zali zino ndaba ziremeddwa abantu abamu okuzittaanya n'ozinnyonnyoka abamu zibalumizza omutwe. Zali afunyewo obutakkaanya ne famire y'omugenzi Don Ivan
kyokka ate nga Zali tulaba ayina abaana ate nga nendoza ne famire yonna in general yabadde agitematemera ku ssente eza buli mwezi n'abawa azifu bakozi mu kampani ezo. Ensonga ezo sayidi yo yensinga okwagala otunuulire ennyo bwe tuba tutudde mu mboozi kati ng'eno. Ebintu bya Zali tebinaba nnyo okutegeerekeka nnyo kubanga wakafuna sayidi emu. Twafunye sayidi ya Zali yokka. Kinyuma nnyo ne tusooka ne tufuna sayidi bbi. Eyabali bayogerako baganda ba Ssemwanga. Boogera ki ku nsonga eyo lwaki bavaayo katakenga Zali si kati baludde era nga bagugulana era odi ezo zolaba nze nazifulumizza gwafulumiza odi nze nazifulumizza zatukidde wange zolaba mu Uganda wonna wonna zatokedde wa Bukenya esebo era nze zirina n'endala ze sinabafulumye Zali ng'alinga ali mu complaininga era si complaininga nga abavuma balamu be yes olw'ebintu Ssemwanga byaleka nga bali balaba nti nabo beetaga okufunako percentage n'abalaga nti wali saalina percentage gyennyini ya 50% saagifunanga mu ffumbo nalinamu shares. Yes. So embeera eri bwetyo nga beetwala ne batuuka okweragira nti agenda malaalo ga Ssemwanga omuloopere kugamba ebintu si birungi nnyo naye nga kijja kunyuma nnyo nga tumaze okufuna ki sayidi eyabali sayidi ey'okubiri naye nga sirabala bamawulire. Ekyokubiri wekiba nga ddala baganda ba Ssemwanga be bali mu complaining tekiba kituufu kubanga oli omukyala akoze yayina abaana mu Ssemwanga. Yes, abaana baweranga yayina basatu bana yayina responsibility ku bintu by'omugenzi. Yes, ate nga yayinamu ne shares kwa Zali tukitegedde nga abadde mukozi kuviira ddala nga Ssemwanga waali singa taata wa Ssemwanga yavuddeyo oba maama we nabako kya complaining okiwuliriza kubanga bali baba baana be mwana we ne bana baganda be nze ndaba tekiraga nnyo makulu Obuganda wa Ssemwanga ovayo oyagala okkaanira ebintu by'oli ffe taata watuzaala nga ffenna tuli ba Luganda tulina kugabana bintu bya taata so si ate bya muganda waffe gwe tolina kugabana byange wabula nze nawe tulina kugabana bya kitaffe. Yes. Era n'abaana benzadde be balina okugabana ebyange so si ate bya baganda baabwe. Era mu nkola entuufu kirina okuba kati kijja kitya okubanga Zali agamba badde alina gwawe 15,000 buli mwezi 15,000 ziba ssente nnyingi. Yali asazeewo abaweeyokko 15,000 eza dola eza rand nga ziba nnyingi simanyi 15,000 simanyi bulungi yali like okuva mu estate sales oba katugeze kale mu business ezo masomero sente zivaamu zikuŋŋanyizibwa buli mwezi balina obbawaako ogwo mutemwa. Yali abayambe buyambi tebalina nafuna alina ne yajja ku salary nti kyabadde ayita salary tebalina kufuna yali abayambe buyambi ate ng'alabirira n'abaana be abaana obulamu bwe babeeramu bwa bbeeyi so kijja kunyuma famire alina olabirira maama ne taata baba balina ekyama twetaaga tukifune nnyo sayidi eno kati ensonga eyo gwe ogiwunziko ogyogerako kyeyaza kirungi okusala gwakawala gatonawuliriza gwa kalenzi obutuufu bwakyo nkikubuulire mu butuufu bwakyo okirina okuba nti abooluganda ba Ivan tebakkirizibwa kugabana ku bintu by'abaana bya Ivan by'abaana ba Ivan bibiri bagamba muno Ivan yagenda okufa ng'onobye kati govudde ku byokunoba yalina shares already yalinamu shares ze abannamwandu era inamwandu omukulu kubanga Ivan yagenda okufa nga tatulaze mukazi twali tumanyiira oyo era ne muddwaliro bayizayo ne mukulwala awo bikiki ng'agenda feera Zali yamuliko. Si ensonga ezo zijja kunyuma nnyo nga tuwulidde bano bo bagamba ki kubanga twawulidde side egi audio zonna ze nafunye nga ziri side egi. Okay. Akasonga akalala nyina kemadde njagala otuweeko ka hint katono then tunakatandikirako oluddako. Ensonga nga mwazizikizza mangu ensonga za Chosen Becky zannemyo tegeera nze era engeri gye saakufuna ate gwatera okunnyonnyola n'embitegeera bulungi. Chosen Becky baŋŋambye mukambwe mukko era ekyovola abadde nakyemalira mu kusalawo n'okutwala omwana oyo tuuka okugamba nti baamutwala omulongoosa ekitandi badde kituufu nti byali bikadde natulaga ebyolongoosa oyo omwana gwe bagamba natulaga n'ebifaananyi
kana twagana ebifaananyi nga ye abirina already mu ssimu nga tebyadda suggestion yabijjayo bujja bino byagamba mbuno omwana mulwadde si byakati byadda omwana yawona dda n'okusoma asoma agenda obbiraga agenda okusoma asoma bayirawe tata w'omwana yabyogerako omuvubuka yabyogera tata w'omwana omuvubuka oli gwe yali akozesa yakubanga ebifaananyi agamba yayogera mu kavidiyo n'agamba mbu nawulidde Chosen Beke agamba mbu nno simanyi mwana bikiki mulwadde n'alaga ebifaananyi nga byali byadda si byakati so yayagala kuzikiza gundi eri nezikirira awo ate yali ezikiza ate nga abuusa abantu waali naba nga afiiridde mu firimu ye ono yali abuusa agamba nti byakulongoosa biki byadda yali waali wanga webanenengana awo kutegedde bulungi so eyo nsonga bwetyo bweri kati Chosen yali abalaka ki okubeera nga atuleetera biri byebayogera nti no yawukana n'omusajja mwenzi yaleeta kino bali bataddewo mbu yagoba omukazi omusajja biki naye nga bayawukana n'omusajja Amiri dictator Amiri bayawukana ebintu bino oli wamawulire batoli wa Amiri mukwano gwange nange mukwano gwange mbadde sikimanyi bayawukana aligwe mubuuza nze Chosen Beke ateekawo eby'omwana kubuzaabuza kiri kubuzaabuza biri ne kaakati kyandibeekyo ekituufu nakyo Amiri bayawukana ne Chosen yafuna musajja mulala yali amukuba ebifaananyi kati yamuliko bannaye era bino bina tubijjawo oli kaakati information yeeyo nedda information eyo efuluma mbuno Chosen n'omutabani n'omuvubuka akuba ebifaananyi bakola ki tugenda towulira ate Chosen ali mu kkaaba afulumiza bino kubikka kiri eyamukuba ebifaananyi yamukuba bulungi n'anyumirwa amukuba bulungi sitamamu kolamukuba oti gaziya n'amukuba n'akimukuba ebintu ebyo no birabisa nnyo abasajja kuba owulira nti omusajja gwe babadde beebaka n'omukazi ate kati omukazi afunyewo bifaananyi aba akuzizza wansi kozi ono Amiri yali buloga wa Chosen ebiseera by'emabega anti ya buloga tumanyi nti buloga ayinza baya mu bulogingira nga wenaakeera ne mbulogingira Shiba nange Amiri mukwano gwange ate Amiri wa mu big talent kati kitegeeza oli muzibu nnyo sibanga muntu mubi nga nze mbu sibula atuli sibula abatulaba family mikwano Amiri waffe wano mu big talent nange wangi kati bajja batya okubeera nga mbu bakola kibawukana enama ya Amiri togirina tubasiibudde video ekomye wano tubasiibudde